Olunaku lwali lumu mu mwaka gwa 1986 Phil Bongole Lutaaya ng'obulamu bwe bunaatera okutandika okukeewa naye kennyini okulangirira nti alina akawuka akaleeta mukenenya yafuna ekirowoozo ky'okuyimba ennyimba z'eddiini oboolyawo buli muntu naddala abaweddemu essuubi ze bandiyinzizza okuwuliriza emmeeme n'ewummula. Omulamwa yalonda kuyimba ku Ssekukkulu wabula Lutaaya teyamanya nti agenda okuleka ekyafaayo n'abaana b'abazzukulu bakirabeko. Mu kuyiiya ennyimba zino Lutaaya teyalowooza nnyo ku nsimbi wabula okuwa essuubi. Mu lutambi lwe yatuuma tumusinze kwaliko ennyimba eziwerako nga Merry Christmas, Katujaguze, Zuukuka, Ssekukkulu, Gloria n'endala. Emyaka kati gyekulungudde 30 wabula nga buli kaseera ka Ssekukkulu ennyimba z'omusajja ono w'osanga tezikubwa oyinza n'okufunamu ekyekango. Tutambuddeko mu kibuga Kampala okuzuula obanga ennyimba za Phil zikyalimu ensa newankubadde waliwo ennyimba za Ssekukkulu empya nnyingi ezizze zifuluma. Tutuukidde wa Ivan Kirabo nga mutunzi wa sineema n'ennyimba era akayimba Merry Christmas aka Lutaaya ke tusanze yeeyambisa nga kasenda baguzi. Ono atutegeezezza ng'ennyimba za Lutaaya bwe zimuyimirizzaawo ennyo mu kiseera kino. Zoya ze tukuba eza Phil Bongole Lutaaya bazigula nnyo abantu bazimatira. Atubuulidde n'obutambi bw'abadde atunda buli lunaku okuva sizoni eno bwe yatandika. Kisinzira ndowooza ku bbeeyi gye nsiundiddeko. Bwe manga nsize ku 2000 nsootunda emikebe 2 ze CD 10. Bwe ziba ku 1500 nsootunda emikebe nga 3,150. Mubuuzizza obanga ennyimba z'abayimbi abalala abaakuna eza Ssekukkulu zitunda era n'anziramu bw'ati. Tezitambula nnyo. Era ndowooza oli agenda okusaba ennyimba z'abalala ng'asize ku mantini okuliko eza Phil kusoomuguza. Njogeddeko n'abantu ba bulijjo okumanya nnyimba ki ze basinga okuwuliriza era na lwaki. Mbadde nsinga nnyo okuwulira ennyimba za omugenzi Phil Bongole Lutaaya. Music wa Phil kyensinga omwagalako yabeerawo mwaka ku mwaka. Oba n'ebiseera ebyo balinga tebali after money nga omukugu ayiye ekintu ye ng'akiyiiza nga kiva ku ntobo ya mutima nga tali kwagala wagazi ssente. Kugamba bye biseera bye mbeeraawo nga ndi mu muddu zange njagala okuwuliriza ennyimba ng'ezo za Phil Lutaaya n'obeeraawo nakuyimbira obuyimba nga bunyuma bulungi nnyo nga bugenda mpola mpola. Mu buli biseera bya Ssekukkulu ennyimba za Phil Bongole Lutaaya ziwulikika ng'empya mu matu g'abantu. Abayimbi b'omulembe guno bangi nabo bavuddeyo okulaba nga bayimba ennyimba ez'ekiseera nga kino wabula nnyingi ku zo zikyagaanye okwatiikirira ng'ez'omusajja ono bwe zaali naye abaffe lwaki. Padde Kayiwa Mukasa nga muyimbi era producer mu Audio One Records y'omu ku abo abagezezzaako okuyimba ennyimba za Christmas. Mu luyimba luno Kayiwa yayagala yawukane ku bayimbi abalala kye bayimba wabula lwakubayo katono abantu ne beddirayo ku Phil. Hilary Tumusiime yeeyita Larry Chari naye muyimbi muto era producer naye mu kiseera kye ng'omuyimbi yayagala mu byafaayo asigalemu ng'omu ku bayimbi abaayiiya ennyimba za Christmas era olulwe n'alutuuma Hosanna. Luno kumpi lulinga olwafiira mu studio olw'okutugibwa okututumuka kw'ennyimba za Lutaaya. Christmas ereeta memories ez'omu buto. So kati ennyimba zino abantu abasinga tuzi associatinga ne memories ezo nti akayimba ke bakubanga era koyagala bakube ojjukire ki memory eyo okitegeera. Bano bakkaanya nti okuvuganya Lutaaya ku mulembe guno kyandiba ekizibu kubanga yalina ebintu eby'enjawulo bingi. Yakola music nga tayagala music gwagenda kukola mu launch nga tayagala music gwagenda kulyamu ssente leero. Yalina passion bw'oba owuliriza ennyimba ze. Si ennyimba ze yakola mu weekend mu mwezi gumu olaba nga yaziwa obudde. Arrangement ye
ebigambo byakozesa byekusiza ddala ku lunaku. Alina we yatuuka n'ayimba nti n'omulwadde ku kitanda osobola okusinzizaawo oba okusobola okuyimbirawo. Simanyi akayimba ako oba okajjukira. Yafangayo okulaba nti buli omu amukwatako, buli oluyimba lwe lusobola okukwata ku buli omu, omugagga, omwavu, omumpi, otegeera. Wabula abayimbi ba leero bakyalina essuubi nti ennyimba za lutaaya bayinza okuziyitako singa bino biba bikoleddwa. Tulina okulwana ennyo okwejja, sigamba kuggyawo music wa fire, naye okwejja fire lutaaya mu ndowooza, olw'okuba nti emuyimbi yasooka okukola wano ennyimba za Christmas ne zikola, kati buli akola oluyimba aba yeekuusa ku fire lutaaya ku Bone M. Singa tusobola nga bwe nkugamba nti Christmas memory, nti singa tusobola okufuula bu memory buno ennyimba zino ne tuzikuba, such that bakula ne memory eno etali ne tulema kulokingira mu ziri ezaaliwo. Waliwo n'abayimbi abalala abatava ku mulembe nga ba Bonnie M. Oh my Lord, you sent your son to save us, oh my Lord. Mu kiseera kino ng'abayimbi bangi bakyatunuulidde okuyimba ng'ekkubo ery'okufunamu ensimbi kyokka n'okulemererwa okuba kye bakola obudde okukinyumisa kyandibatwalira ebbanga ddene okujja ennyimba za lutaaya ku maapu, sinakindi okulemerawo nga bwe kikyali olwaleero. Solomon Kaweesa, NTV.